Yesoke tugende maaso kasoke tulengere kalango kayo katono. Movie ono coming soon. Kakati no chochi miyanso. Okubba ku kitundu kino. Kino ekyalo tekibika. Tekikwatibwako, tekitogwatogwa, tekirumbibwa, tekuba mubbi. Abadde yali nkolokolo. Yali nkolokolo. Filimu yino bagiyita kimyaso. Matundiro ga filimu mu ggwanga w'oboogijja. Abantu balogo laddu yeekunona yeemolera ku nkolokolo. Kiri ekyalo tebakibbako. Gwe ffenna gw'olya wamuguze ate. Fenolira buli mubbi laddu yeekunona. Ani alina laddu? Kwa nini yameleta laddu? Kama yeye nepeleka mtu kabisa, kama unaiba etalipa wewe ngwara. Filimu yino eri ku coming soon. Ulire mpi va mu bubbi da mu bwerufu. Ogenda okuva mu bubbi okuyingira obwerufu. Okimanyi nti obubbi buleetera omuntu ako muga ya Faizo nagambe tuloye mu sinema nyingi. Mwanja Stephen lutakome tone kayanja gwe ngonyirira dula gwe siga bizigo ki ng'ebibyo yino yajja kiki nawe olemwa msiddayo siddayo bamuwanise mubire bubbi buleesa obuzibu bano ne chief amayembe gavuddewa kikya kiri ku kyalo kuliko ki banjagaza ki omulugu super labe togo director lutakome Tony muga ya Faizo ataddemu sente owundo brand editor waayo ekimyanso movie premier yajukira 26 gwe 10 guno gwe nnyini it's a rainbow.